twegatteko okukyabasa famma bulijjo tulambule ffenna ensi yaffe egulukuta amata n'omubisi gw'enjuki mu katundu kaffe lambula ne kyabasa famma. Enjovu bwe bumu ku butonde obusinga okuyigganyizibwa mu ttale naddala ezo eziba zikuze olw'amasanga gaayo. Zino ebiseera ebisinga bazitta ne baziresa abaana baazo nga bakyali bato ddala. Abaana abo babeera bataasiddwa batwalibwa ku kkuumiro ly'ebisolo Entebbe erya Uganda Wildlife Conservation Education Center gye tumanyi nga zoo. Bwe batuuka eyo balabirirwa okutuuka lwe bavaamu ate n'oluvannyuma ne baddizibwayo mu ttale. Tuline Onesmus Mutuuza omu ku abo abakola omulimu gw'okulabirira enjovu eziba zireeteddwa ku kkuumiro lino ery'ebisolo Entebbe okutunnyonnyola engeri gye balabiriramu enjovu zino. Go back, back, go back, back, go back, back, go back. I'm Onesmus Mutuuza. I'm a zookeeper with Uganda Wildlife Conservation Education Center. My key roles as a zookeeper, first of all, I'm charged with behavioral observation in regards to elephants. I have to take in observation. I have to find out if there are behavioral patterns which are changing from time to time, and I have to make daily reports about them. I have to look out for injuries in the animals, and if there is any, and then you communicate to the veterinary team, which should be able to attend to them as soon as they emerge. It's a young elephant. Do you prepare food for it? Yeah, we do. For young elephants specifically, we prepare various diets, but majorly they feed on milk. There is no appropriate milk formula for elephants, but in our case at Uganda Wildlife Conservation Education Center, we use SMA, human baby formula. It's what we use in raising our elephants, and it has helped us work now on our second elephant successfully. So Pragna Nyakato, our baby elephant, is one of those animals that we received at the center and was rescued as a result of poaching from Queen Elizabeth National Park. She was found when she had lost the parents due to poachers. Twegatteko okukyabasa famma bulijjo tulambule ffenna ensi yaffe egulukuta amata n'omubisi gw'enjuki mu katundu kaffe lambula ne kyabasa famma.